Ssentebe Ssejjemba nga ye ssentebe wa LC Okutana kyasinze okuba omuto mu nsi yonna ne mu Uganda wano era ng'ono olwaleero alina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Our power, NUP, everywhere. So, Mr. President, yenze musajja wo Ssejjemba Martin, ndi ssentebe wa district eno EMPG. Akabonero ak'enkyukakyuka, akabonero ak'obununuzi obw'eggwanga, byonna ffe gye watujja. Amazima akabonereko okujja wano olw'olwaleero nga neebaza Katonda okunsobozesa okuweereza okuyita mu ebyo bye nsobodde okuyitamu ddala kya ttendo. Njagala okwanjulira mu ngeri ey'enjawulo mukoddomi wange yampa omukyalo waleero tuva okubatiza abaana bange kuba abaana baffe Nalebo Lwanga yampa kabite wange era Sawuko anebaziza okumukuuma naye asiima. Ababaka ba Parliament babanjudde pulogulaamu yo gimanyidde ddala. Njagala okwanjulirako bassentebe etuliko nabo waneeno olwaleero. Ssentebe Nnyombi Mukibika Amaali muliraanwa waffe waneeno e Kalungu. Ssebo gavana weebale okujja okunyalirizaako pulezidenti. Ssentebe Kibirango Weruweero atambuddemu. Ssentebe Rashida Namboowa muliraanwa waffe waneeno e Butambala. Ssentebe weebaleera obutabeera na bugoowu. Meeya Mbeeraze Mawula aterese kuyitalo wafumba okuva mu Gomba West naye waali. Sigenda kuddamu bakulembeze be bamaze okwanjula. Olina musajjawo Kasi Musali awangalira Toro awangalira Edmonton e Canada era naye musajja waffe naye era mu ngeri ey'enjawulo. Musaasire ampiseewo obubaka bw'obudde kubanga amazima yonna tusobola kuleka okubeera nga tubimala ate pulezidenti olwedde obudde bwamugenzeeko. Lwaleero mbadde wano nga neebaza Katonda kubanga ddala Katonda akola ebinene by'amaanyi nnyo era nze sijula bintu byonna biropa wa Mukama Katonda. Era essaala ezivudde waneeno zibadde zitusindika mu lutabaalo era bwe tugenda okulayika okubeera nga tukolera ddala bulungi nnyo. Pulezidenti njagala okukusiima okujja ku mukolo gwe nakutuukirira okusaba ojja obeerewo nga neebaza Katonda. So Pulezidenti weebale nnyo, weebalire ddala. Taata bw'abadde ayogera bazadde bange abo amazima ddala bampakira n'omutima gwonna era ne bakkiriza ne bampaayo. W'amazima bwe najja okubanjulira ensonga nti kaakati ŋŋenda, waliwo omusajja Diso yajja adduka emisinde ne n'owulira awoggana ali mu kukanga taata. Nenvaayo nenyimirira n'agamba tugenda kuwa essente ne kampuni yo tugiteekemu ssente. Ne mugamba ne bagiza ne bakusumbuwa oyo aziwe bakulu bange n'abo abaamala okusoma ze nasaze namaze okusala yinde likyasobola kudda mabega. Nga baleeta entiisa nga balowooza nti entiisa erina kyesobola okulayika okubeera ng'ekomako. Njagala okwebaza bazadde bange olw'okunteekamu obuvumu n'okukkiriza mu ekyo kyenzikiririzaamu ate era nabo sobodde okulayika okubeera nga tubakyusa era nga bw'ayogera taata oyo bwe yabadde wano wabadde wafunda n'asaayisaawo akagobera n'emiti gyonna n'agamba giriddamu okumera eno enkyukakyuka era n'ekisenge
n'ennyumba mu nnyumba ye mu ddiro yavuddemu n'agamba kaakati pulezidenti bw'abajja obuyinza amusigaza ku kisenge waneeno wonna ensonga ziteekwa okutambula. Tulina ennyinke ngenda oluusi ne neebuuza abantu baagala okwogera ebigambo bingi naye amazima ddala ekikolwa ekyannamaddala kimu kisinga ebigambo omutwalo. Tulina abantu betuwangadde nabo mu revolution nekyenjagala ennyo okusima president nga tugenda mu revolutionary vote gye tugendamu amazima ddala we twali si we tuli tweyongeddeko nnyo era omuggundu bagenda kulabika essaawa eno abaagala okwesimbawo bangi era tugezaako okuwa obukulembeze era nga buli omu alina omukisa era nga bwotugamba era ng'ebikolwa byaffe bijja kutweyimirira. Naye njagala okusiima mu kabonero akamu musajja ono Kiyaga bwe yamala okuwangula amazima yajja ffenna abaasigalayo n'atuyambako okutuwerekera. Njagala okumusiima kubanga akabonero ka bukozi era kyankizo. Njagala ffenna okutegeera nti no ky'osobola okukola kikoleko oyambeko ebibala bigenda kulayika obbeera nga bijja mu maaso. Musajja we oyo yakola buvunaanyizibwa obwo era njagala asigale ng'akukola n'abasigadde ffenna tukikoppereko tukole ensonga ezo kubanga ensonga nkulu nnyo. Ebigambo biteekwa kubeera bitono kubanga oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bingi Mr. President eno Mawokota ey'omu Maserengeta mulimu abantu ab'enjawulo era nga tukkiriza nti Mawokota ey'omu Maserengeta ng'ebitundu ebirala naye egwanidde okwetaba mu lutalo olw'okukyusa eggwanga ng'abantu baayo nga babyetabiramu ddala era ng'akabonero k'okubyetabiramu ddala si bigambo byokka. Njagala okusaasira olw'abantu abatawuliriza komandi mu revolution. Abantu n'osonga okikiridde eddoboozi ly'abantu ate bo ne batandika okwogera oluzungu olungi ne batandika okwagala okulayika obbeera nga bawakanya. Ebo tulina abantu abatuliira munda batuzizza nnyo emabega era tugenze mu maaso ogezezzaako nnyo era okyagenda mu maaso naffe tugenda mu maaso kubasengejja kubanga batuzizza nnyo emabega. Kyannaku nnyo okulaba ng'abantu tebasobola kutegeera nti mu revolution wateekwa okubeerawo komandi esobola okubeera ng'esobola okukuduumira olutabaalo era nga mu komandi tebabuuza bibuuzo bingi. Bwe bubeera budde bwa paleedi ebeera paleedi. Abantu ffe eno kye tulina twagala okulabika okubeera omanyi mu nkola ey'amagye paleedi bagitereeza na ssasi ekigere bwe kikyamako bwekiti komanda akuba ssasi nterera muki terera mu layini. Mr. President njagala okutereeza paleedi ey'Amawokota ey'omu Maserengeta. Si kubanga nti nno ebyobugagga biri mubaka bwa paalamenti waneeno twalinaanako ku bantu abasembererako obuyinza. Omukadde omugenzi Ssekweyama ali ennyumba ntono nnyo okuva waneeno era bwe yafa akabonero akafaanagana obuyinza twakalozaako waneeno nyinza okuba nalina emyaka nga3. Twalina ababaka kityo omusajja yali mugagga naye yafuuka omubaka wa paalamenti. Amazima ddala mu gavumenti eno eyannakyemalira yamaliriza mwavu. Twalina omubaka wano John Bosco Lubyayi yajja musajja mugagga yafuga ebisanja 2. Obubaka bwa paalamenti bwamuggyako ssente era n'alabika nti mu kumaliriza yaseeseetuka n'akka mu by'obugagga. Omuntu ayagala eggwanga mu bubaka bwa paalamenti obamukulembeze tetunoonyaamu kugaggawala kubanga abaddewo mu gavumenti eno bwekola okwagala okwekusa okuttaaba bagigambako okutereeza ebitundu emaliriza ebaavuwazza n'embeera zeeteekawo tirasobola kugaggawala yadde oli mu kifo naddala ate singa obeera ng'oli ku nsonga ez'abantu era tosobola kugaggawala.
akabonero ak'obununuzi tekekwese mu ssente era abalwanyi n'abantu bonna njagala ndimukkiriza muli nti nga nsaba obwa komanda obwa paleedi okutereeza paleedi n'okuteekawo komandi abantu okuwulira komandi nga bweteekeddwa okutambula. Mu komandi oteeka okubuuza ebibuuzo bitono nga tuli mu lutalo. Bw'oba oli muli wa Waragi nga komandi yazze kuŋŋaanya banno mumunywere mu luguudo singa wabeerawo embeera ey'okunyigiriza. Eyo eddoboozi y'abanyi ba Waragi libeera livuddeyo era newulirirwa ddala bulungi. Tebayita okukunga buli omu okukola kyateekeddwa okusobola. Tosaana kulabika kubanga kusooka kufuna kifo oba okwagala okusobola okukola ennyo ku revolution y'eggwanga linene. Benna abaagala ebifo oteeka okupotrayinga obwa komanda ku stage eyo gy'osiiba okulabika okubeera ng'okola ki ng'oyagala n'okusukkawo okugenda awo. Tukooye abantu banja nabo pulezidenti baatutwalako ebintu ne bwe tujja mu bantu babagamba nti mubasabe ebintu mulyoke mubawulirize. Ebintu babitutwalako byonna. Bwe mba siina nkumbi za kugaba oli azigaba agezaako okusiiga ekifaananyi kyokununula eggwanga oyo alina kulabika okubeera nga bawajagala okubategeeza ebintu byaffe byonna babitutwalako. Kati baagala okugamba abantu ky'omukulembeze omulungi olina kuba nga oleese na bintu byakukola ki byakugaba naye babitutwalako. Mutunule omuntu asobola okukomandinga n'ayimirira ku bigambo bye bwe bununuzi obw'eggwanga emaanyi pulezidenti era ayagala okwebaza olina obugumiikiriza bunene nnyo. Olina obugumiikiriza bunene nnyo kyansiza owadde abantu banja nabo abaweereza obuntu ne balyoka bajja okukiikirira ekitali kifaananyi ky'abantu. Kubanga sikkiriza nze mbadde ku disitulikiti awo bisa pulezidenti byensobola okukola mbikoze era mutima gwange ndi mukakafu. Naye ettaka lyonna mu disitulikiti baalitwala. Ne bw'oba oyagala okuzimba eddwaliro ate disitulikiti eteekwa kusooka kugula ttaka. Mu kiseera kitono baagabana ettaka lyonna erya gavumenti baalitwala. Ettaka eryo ku disitulikiti lyo tugamba nti eka yabwe tebalina ddwaliro ne tubagamba mwesondebwa ettaka mugula ettaka. Mu Kayabwamu mwalimu ettaka erya public land abasajja baaligabana lyonna baalitwala. Bateekawo obukiiko obwatwala ebyobugagga. Kuno Nakyemalya bwagenda agunjaawo obw'enjawulo ekintu kyonna baakitwala okuleka nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga ebisigadde byonna teri saaviisi egenda kuleka okubeera ng'etuuka mu bantu. Okuleka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutuula entebe mu ntebe ng'ate ffe tukikoze. Njagala okubasaba temuyina kyemutugamba mu mwaka guno. Bw'olaba nga nsangwa wateredde genda e Buwungu. Bw'olaba nga Empigi eteredde genda e Kalungu. E Kalungu olaba nga wateredde genda e Kisolo. Bw'obeera oli mupakasi ng'omanyi wano wamaze okutereera genda e Kisolo okole omulimu ogw'okukyusa eggwanga. Bagenda ne baagala okutwawulayawula. Taata waneeno wano ettaka lyetulina tuli ku butaka. Tulina baganda baffe okugeza bajja ne bafuna kuno amataka bafuuka baganda baffe. Tolina nawe osobola kumwawulira baagala okutwawulayawula naye amazima ddala tuli kimu era n'ogeza omukwatako n'ebika byonna tulina kimu. Nakyemalya byagezaako okuteekawo amazima ddala tetubirinako ali ku ttaka kuneeno obutaka tutuddewo obutuuzintende n'abantu bonna era abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaale asiba abasondamu oluwalo era bonna bafuuka baganda. Tekyalimu nsonga yonna ne baagala okutwawulayawula okutujja mu kubalwa n'okunyweza amaka gaabwe. Naye kwe bw'olanya n'omuntu atalina bajjajja bana bagenda okuyita emyaka 5 genda bo bayina ng'olanya abo ababi obumu bwe tulina ekyobugagga kye tulina tugende mu maaso. Bisa pulezidenti njogedde nyina ensonga nnyingi n'obulumi naye njagala okulabika okubeera nga nkomandinga n'ensigo ey'okukomandinga. Bannamawokota
bannamawokota njagala tufune discipline eya parade. Komanda bw'abeera ayogedde ekigambo ng'obakasiza ddala ayimirira ku bikolwa bye, njagala tukkirize nti tuteekwa okubeerako n'abaduumizi ate n'embweze nga tuzisootinga straight away parade eddamu ekola ki. Nagamba abantu abamu jjuuzi ne bagamba kale President yatugamba nti buli omu tuteekwa okumusonyiwa okukwaya ku bikolwa byabwe n'omuntu wabeera yemenye. Era ne mbagamba nti bwe mulaba omuntu ng'agenze n'ali ekikere kya nakyemalira bw'asimula awasafu n'adda mu layini mumutereze muki. Bw'aba asimudde amasavu g'ekikere ekya nakyemalira naye ekyo kiteekwa okukolebwa mu budde butono naye nga tulina discipline ne principles entono ddala ezibeera mu lutalo. President nkutwalidde obudde bungi ate nga nategedde gy'olaga. Njagala okukozesa omukisa guno enkuyanja y'abantu bano ekulindiridde okuwuliriza sabo gye ogereko. Yoyo ssentebe wa LC5 Mpigi Ssejjemba ensonga azogedde bulungi nti aweereza ku district alabye nga tasobola kusaavinga abantu bulungi, tasobola kuwa abantu ekyo beetaaga nga ye ssentebe kubanga obuyinza ku district bwatwalibwa. Ettaka lya district yandibadde ekolamu ebintu okukolera abantu lyabbibwa lyatwalibwa. Kati alabye nga tewakyali ky'oyinza kukola ku district ne kiyamba ne kijuna bannayuganda oba bannansi oba bannadistrict. N'asalawo nti kati asazeewo alumbe ye alinnyeko eddaala agende ku mutendera omulala asobola okuba n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu nga command etuuka bulungi, asobola okufuna obuyinza obukomandinga nga bwakomandinga Otabaalo wamma ggwe Luggwa Mirembe, era nga alaze nti bwanga oli munywi wa Walagi ky'olina okukola nga tuli mu struggle eno komandinga banywi ba Walagi banno muyiwe mu luguudo. Walagi mumunywere mu luguudo amazima kimwetaaga mujja kukifuna. Bwanga oli muvuzi wa boda komandinga abavuzi ba boda banno muyiwe mu nguudo muzivugire mubeere mu luguudo aganyabo ensonga zammwe zemwetaaga zijja kutuukirira. Bwe mubanga muli basuubuzi muveeyo musuubule ebyobusuubuzi byonna mubiteeke wakati mu nguudo aganyabo bimwetaaga bijja kukolebwako. Bwe mubanga muli mwenna nga mulina emirimu gye mukola egy'enjawulo emirimu gyammwe muveeyo mugigende mugyekalakase nga mugiteeka mu nguudo wakati aganyabo bye mwetaaga bijja kukolebwako. Bw'atyo bw'agambye naga komandi yeetaagisa tuve mu by'obulabe tuve mu by'okuzanyazanya. Tulina kuba ne komandi egwawo Nakyemalira General Kaguta Museveni Solo kuyagalye uggwanga yaffe.